nsanyuse mu byenkola byonna njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange njagala nnyo nkusanyuse mu byendowooza byonna njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange njagala mba omutukuvu buli wengenda wonna njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange njagala mbala ebibala mu buli kiseera kyonna njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange naye omutima gulimu amalala mangi kusaba omwoyo ajanjaba omutima gwange naye omutima gulimu omululu mungi kusaba omwoyo afaanane Yesu nsasira Mukama nsasira Mukama nsasira owonye omutima guno mponya Mukama nkwatirwe ekisa Mukama nzijanjaba omutima naye omutima gulimu obukusa bungi nyamba kusaba naye omutima gulimu obukaba bungi anfaananye naza Mukama ntukuza n'omusaayi gwo yekwe ayagala eby'amazima eby'omunda Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kama ibazibwe nnyo munzikirize mbebaze olunaku lwaleero emirimu gitambudde gitya musibye mutya mwasuze mutya abali eyo njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwo njagala kwebaza Katonda kubanga mukulu era munzikirize nebaze Katonda kubanga ate atuwadde olunaku lwaleero luwedde bulungi eri kuffe abamu ate eri kummwe abamu nkimanyi nti biyinza okuba tebitambudde bulungi naye njagala kutegeeza nti Mukama asigala mwesigwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Butereevu tusimbudde ku mpewo zaffe eza Just Gospel Media Uganda wamu ate ne baganda baffe aba Just Gospel Fellowship Center. Just Gospel Fellowship Center twagala kwebaza Katonda kulobulamu bwo akubuzaako si mulala mwereza wa Mukama omuddu mu Kristo oluganda Nicholas nga yenze ali emabega w'emizinda regional eja Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Oluyimba oluli mu background lw'owuliriza mwereza munnange ayitibwa Miriam Jumba nga tugamba nti Omutima
oba osobola okuluyita nsaasira, naye nze lwankwatako nnyo ne nduyita omutima, naye osobola okuluyita nsaasira. Lwe luyimba olwo. Miriam Jumba, kama kuwa omukisa. Katusabe. Kitaffe omwesigwa, twagala okwebaza akadde kano k'otugerekekedde akalungi ennyo. Tukateeka mikono gy'Omukama. Weegulire ekitiibwa ssebo mu bulamu bw'abantu bano. Weegulire ekitiibwa mu bulamu bw'abakyala n'abaami abawuliriza abali mu mawanga ag'enjawulo. Eddoboozi lino gye lituuka, tusaba emirembe mu bulamu bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Leka omukono gwo ogw'amaanyi gutambule nabo mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kitange, n'akadde kano kennyini ke tugenda okugabana nako nkannyika buziba mu musaayi ogw'omwana gw'endiga. Sabye obikule amagezi gaabwe, ebigambo bino bye tugenda okwogera babitegeere. Amiina. Weebale nnyo ku lwekyo. Ababadde bajja batugoberera okusingira ddala wali ku Just Gospel Fellowship Center WhatsApp platform yaffe, mutegeddeko era mwabadde mukimanyi nti wiiki eno tugenda kutunuulira kye tuyita omutima. Omutima kyeki? Nabalaba post ku community platform yaffe eya YouTube, waliwo kye tuyita community, so twakola announcement. Omutima kyeki? Bwe twogera omutima, kiki ekisooka okujja mu bulamu bwo? Kifaananyi ki ky'ofuna bwe tugamba omutima? Ngenda kusaba nga bulijjo, ngenda kusaba ompulirize mukwano, awandiika Mukama akuwe omukisa. Nkiddamu nkimanyi bulungi nnyo nti si byangu naye byangu. Omutima kyeki? Bangi obawulira eyo ng'agamba mukwano gwe, sajja oyo alina omutima omubi, gundi oyo alina omutima omubi. Temumwesembereza oyo alina omutima omubi. Ate oli ye waakiri alina omutima omulungi. Now, omuntu tugenda kumaliriza session eno ng'otegedde omutima kyeki era ng'otegedde omutima guno gukola gutya. Amiina. Ngenda kusaba ompulirize mukwano gwange, tugende mpola. Wali oliddeyo omuntu agamba omutima gwe muddugavu, alina omutima omuddugavu. N'owulira oli ne bamugamba nti alina golden heart, alina omutima ogwa zaabu. Kama ibazibwe. Tugenda kulaba Bayibuli kiki kyeyita omutima. Twagezezaako kuba akafaananyi akali ku screen okwo, kabeeko ekifaananyi kye kakuwa. Mukama ibazibwe. Tugendeko mu Basesalonika ekisooka 5:23. Basesalonika ekisooka 5:23. Basesalonika ekisooka 5:23. Ku Just Gospel Media Uganda. Tugenda tutandika Basesalonika ekisooka 5:23.
era Katonda ow'emirembe yennyini abatukulize ddala. Tukaddemu. Era Katonda ow'emirembe yennyini abatukulize ddala. Era omwoyo gwammwe, gamba munno omwoyo gwo, omwoyo gwammwe kisooka, n'omubiri kyakubiri, abatukulize ddala omwoyo gwammwe, tugulabye ekisooka omwoyo gwammwe, n'obulamu. Kamebazibwe. Basesalonika ekisooka 5:23 era Katonda ow'emirembe yennyini abatukulize ddala. Era omwoyo gwammwe, omwoyo gwammwe ekisooka, n'atugamba nti n'obulamu n'omubiri byonna awamu bikumibwenga awatali kunenyezebwa mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati tugenda kutunulira ebintu bisatu ebiri mu lunyiriri luno. Ekisooka tulabawo ekiyitibwa omubiri, omwoyo n'obulamu. Kakati ewali obulamu, Oluganda bw'obanga oluyina nga lulaga kye tuyita nga luwandiika ekigambo obulamu, ekyo nno njagadde nkutegeeze, kitegeeza emmeeme. So translation ey'oluzungu ejja kukiyita emmeeme. Kati ku screen yo kuno waliwo akafaananyi ke tutaddeko. Eno ojja kulabayo wasooka waliwo kye tuyita spirit mu saako. Olaba spirit weesala sako, then tujja kutunuulira soul emmeeme, then soul eno ye yeetoolodde mu saako eya bbulu, then body omubiri gwetoolodde mu kasaako aka red. Kakati twakoze akantu bakayita intersection oba union. Saako zino ziri ssatu. Zisaako zino ziri ssatu. Saako esooka etulaga kye tuyita omwoyo gw'omuntu, then saako ey'okubiri etulaga kye tuyita emmeeme y'omuntu, then saako ey'okusatu etulaga kye tuyita omubiri gw'omuntu. Kakati mu zino zonna saakos esatu, buli saako erina kyegabana ku bintu bino bye ngenda okugamba. Kaddemu saako zino esatu omuli omwoyo, omuli emmeeme, omuli n'omubiri. Bino byonna byonsatule birina kye bigabana, byonna birina kye bigabana ku bintu bino bibiri bye ngenda okugamba. Omubiri gugabana kye tuyita flesh,
flesh nkyogere ntya flesh mubiri mwe muli ebyenda mwe muli obwongo mwe muli omutima ogwo ogulimu omusaayi mwe muli olubuto ebyenda n'ebigenderako nga kwotadde n'ekiyitibwa obwongo bw'omuntu bifenna kakati bodde kyekiri ku ngulu eringa flame y'eggaali oba flame y'emmotoka kankuwa ekyokulabirako singa ovaayo okuzimba ennyumba eyo osooka kugikolera kyetuyita schematics bazita blueprints oba plan nti plan y'ennyumba eno eri bweti kakati plan eyo bweri ogiteeka ebbali n'ozimba ennyumba mukama yibazibwe kati bw'omala ogizimba n'obeera wabweru n'ogitunuulira n'ogamba ennyumba ewedde n'ogiraba bw'ogitunuulira bw'oti oyingira munda mu nnyumba n'ogamba nti ndi mu nnyumba naw ekiri wabweru kyekiyitibwa bode framework ebeera flame ge mabaati g'olaba ge mabuloka g'olaba kungulu so omuntu sonyiwamuko sonywamuko so omuntu kungulu kyekiyitibwa bode ke kayumba akali kungulu kati munda mu nnyumba ojja kusangamu entebe osangemu ekiyungu osangemu kolido osangemu entebe osangemu zi TV siringi n'ebirala ebyo ebitalabika ng'oli wabweru n'olwekyo omubiri fresh gye wandiise eby'omunda by'omubiri so bode ke kayumba akali kungulu nga bw'oyimirira wabweru n'olengera ennyumba gy'olaba eyo olaba bode gy'olaba kati bw'oyingira munda mu nnyumba olengera ebintu ebikola ennyumba eyo mabuloka siringi roofing n'ebirala so mu mubiri guno mulimu munda muffe kye tuyita flesh mulimu omutima ogw'omubiri ogwo ogw'ennyama mulimu obwongo n'ebirala ebyenda n'ebirala kati kye tuyita emmeeme ye soul emmeeme eyo munda mulimu kye tuyita omutima tukiddemu ffenna mulimu kye tuyita omutima olaba nti sako eno eya bode
egabana kye tuyita flesh, mubiri. Ogiraba sako eya red egabana ekiyitibwa flesh, nyama, giyite nyama, okwanguyiza. Kakati sako eya blue erina ebintu byegabana biri bibiri. Tukiddemu, sako eno eya blue erina ebintu byegabana biri bibiri. Egabana kye tuyita omutima n'omubiri, kye tuyita flesh. Egabana kye tuyita omutima yemmeme, emmeme egabana kye tuyita omutima. Ate era negabana ne kye tuyita flesh. Okitegedde? Kyokka ate eno ku mubiri gy'olaba wali bode, flesh eyo gy'olaba flesh eri mu purple color, eyo erimu kye tuyita omutima. Naye omutima ogulimu gwe mutima oguyiika omusaayi, gwe mutima ogw'ennyama, owulira flesh meat, mutima oguyiika. Mukama yebazibwe nnyo. Tuli ffenna kansubire nti bitambula bulungi ku sayidi eyo, era kansubire nti okifuna bulungi kyengezaako okunnyonnyola. Kati kye tuyita emmeeme, soul, egabana kye tuyita omutima guli, naye bw'oba ogulaba egugabana ne kye tuyita spirit, egugabana ne kye tuyita omwoyo. Emmeeme eno egabana omutima ogw'omwoyo, ate negabana n'omutima oba ne kye tuyita omubiri gw'omuntu. Tugenda kukiraba kijja kitya. Kati ate spirit eri yo egabana kya mubiri, kya mwoyo kyokka, gwe mutima ogw'omwoyo. Ngezezaako okugenda empola tusobole okulabika nti tutambulira wamu ffenna. Kati ate bw'olaba eno bode tegabana kya mwoyo, terina kya mwoyo na kimu kyegabanako. Omubiri tegulina kya mwoyo kyonna kyegugabanako. Naye ate emmeeme erina kyegabana ku ky'omubiri. Tugenda kukiraba kijja kitya. Ate eri omwoyo gwo gugabana kya mwoyo kyokka, gwe mutima ogw'omwoyo gwe tugenda okulabako olunaku olw'olwaleero. Njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange, naye omutima gulimu amalala mangi. Kusaba omwoyo ajanjaba omutima gwange, naye omutima gulimu omululu mungi. Kusaba
nzijanjaba nzijanjaba omutima kakati olaba ekifaananyi kyengezezaako okuwa waggulu awo. Waggulu waliwo kye tuyita omubiri, bode ogiraba, bode y'omuntu, bode kungulu. Akayumba osobola okiyita kyoyagala, bokisi osobola okiyita kyoyagala, konteina osobola okukiyita kyoyagala. Kati olaba nti bode erina maaso, nnyindo, mikono n'omutwe. Munda mulimu kye tuyita obwongo. Obwongo obulaba, obwongo tetwandise ekituulako. Obwongo buno mukwano gwange kusabye ompulirize. Obwongo buno bwe bufuga omubiri. Obwongo bwe bufuga kye tuyita flesh, omuntu, ennyama y'omuntu, kitwale omubiri gw'omuntu. Kwe kutuula senses ez'omuntu zitya. Obwongo buno kutuulako omuntu singa omuliro gugenda okwokya akagere. Akagere kano obwongo bulina senses, omubiri gulina senses. Emu ku yo eyitibwa feeling. You can feel. Kati obwongo bufuna message mu bwangu nti ogenda kujja. Obwongo ne bukomyawo message ku kigere nti situlako ekigere oleme kujja muliro. Bwe bwongo. Ekigambo ky'ogenda okwogera, emmere gy'ogenda okulya, olulimi lutuulako kye tuyita test, nti omunnyo mungi oba mutono. Luba lwakatuuzaako bwe luti ekintu nga kiwoomerera, nga luddusa message butereevu ku bwongo. Bwongo ngazza message butereevu ku lulimi nti omunnyo mungi oba mutono. So bode. Kakati engeri gye kiri nti bode eno ekonekitinga n'obwongo bw'omuntu. Obwongo bw'omuntu, bode eno ekwatagana ne kye tuyita emmeeme. Kye nagambye wano, bode olaba balina kye bagabana ne meeme. Meeme alina kyagabana ne mubiri, yeyo flesh gy'olaba eri mu papo. Kati kye kino wano nti olaba omutwe gw'omuntu mulimu obwongo. Obwongo obwo we wali red, ewali kye tuyita ekigambo ekitibwa logic, intuition. Kati olaba nti wansi wano nga mu bulago nkulagirira waliwo kye tuyita mind, will and emotions. Mind, will and emotion. Olaba nti ekwatagana, eyagala okukwatagana ne bwongo, mubiri. Kakati meme ono atuulako endowooza, ye mind. Atuulako kye tuyita will, kwe kusalawo,
atuulako kye tuyita emotions, y'empulira y'omuntu n'okukwatibwako omuntu oyo. Asobola okulaba firimu n'emunakuwaza n'akaba maziga, kitegeeza agetinze emotional. Mukama yebazibwe. So meme ono akwatagana ne kye tuyita obwongo bw'omuntu, kubanga obwongo bw'omuntu bulowooza. Obwongo bw'omuntu bulowooza, bukwatagana ne kye tuyita emmeme y'omuntu, kubanga emmeme y'omuntu nga bwe nakulaze wano wansi, eno emmeme erina, ogiraba emmeme mu sako ya papo, ekwatagana ne mubiri. Kati abo bakwatagana mu balina ekibagatta. Sako ogiraba ey'omubiri, omubiri olaba we guyita, sako y'omubiri olaba we guyita mu red. Wakati waloka union section kalimu flesh. Soul ogiraba ejja neyitayo mu red, ne red nejja neyitayo mu blue. Kitegeeza balina ekintu kye bagabana abantu abo babiri, kyekiriwa kyekiyitibwa obwongo. Obwongo kutuulako omubiri n'entambula yaagwo. Kakati meme eno nejja nebeera ne kye tuyita omutima, heart. Olaba omutima ogwo, omutima ogwo bw'oba ogulaba gukyanolinga ne mayindi. Omutima guno gutuulamu kye tuyita endowooza, thought, endowooza. Gutuulako endowooza, ne gutuulako kye tuyita intentions, intents. Kiki ky'oluubirira, kiki ky'oyagala okukola, kiki ky'oyagala okusalawo. Kati gutuulako kye tuyita meme, atuulako kye tuyita wiiru, mind ne emotion. Mind ndowooza, ndowooza y'omuntu, enfumiitiriza y'omuntu, endowooza y'omuntu n'enfumiitiriza y'omuntu. Kati ebyo biri connected ne kye tuyita emmeme y'omuntu. Wali obaddeko awo n'otuulawo otudde ompuliriza, naye osobola okutuula awo ne weeraba ng'olina ekintu ky'okola, naye ng'ate oli mu kifo kimu tovaawo. Weeraba otudde, naye ne weeraba ng'olinnye emmotoka ogenze Masaka, okoze ebyokola, bakwaniriza, okomyewo, onabye, olidde emmere, oyingidde mu nnyumba, okoze ebyokola, naye nga mu actual sense oli mu kifo kimu. Kitegeeza oli mu kulaba firimu naye ng'otudde mu kifo kimu. Mu sekendi emu bweti watuuse dde Masaka n'okomawo. So kitegeeza nti twogera ku kintu ekiri spiritual, kya mwoyo, bwe tuba twogera ku mutima ogw'emmeeme.
okategedde mukwano gwange mpuliriza okategedde meme gyolaba eyo soul eri mu kigambo ekya red olaba ekwatagana ne langi ne kala eziri mu kifaananyi kino eky'omuntu ono gwe twakubye wano. Red ono omulaba akwatagana ne langi, tunulira langi ezemyufu, langi ezemyufu oziraba, olaba nti ne soul eno kyetuyita emmeme bakwatagana langi. Kati omubiri guno olaba langi eyo eringa grey bwetyo ekwatagana n'omubiri. Kati kyetuyita omwoyo spirit eno eri mu langi ya white, background ya white. Bwe tudde eno wansi ewali olubuto ewali 7 spirits mu Isaya 11 olunya olusooka, tetugenda kugenda ku ekyo. Tuli ku soul eno gyolaba eno, soul emmeme ogiraba nga yetuddemu langi eno emyufu. Kati mu langi eyo emyufu mwe muli ekintu kye tugenda okwogerako ekiyitibwa omutima gw'omuntu. Nkujjukiza nti guno omutima ogw'emmeeme gwawulire ddala, gwawule n'omutima guli ogw'omubiri. Amina. Olaba omubiri guno n'emmeeme bye bigabana, birina ekintu kye bigabanako. Omwoyo ono, emmeeme eno erina ekintu kyegabana ku mubiri. Kyekiyitibwa ki? Kyekiyitibwa obwongo nga bwe nakulaze waggulu. Naye tekigabana mutima oguyika omusaayi. Mmeeme agabana ku mubiri kyetuyita obwongo. Bubuno waggulu mu red. Lwaki? Nti ye agendera ku ndowooza kwatambulira. Kati mmeeme ono soul ayina omutima. Omutima guno gwe tugenda okulaba ogwo mu mwoyo, gugabana eri ayitibwa mmeeme, kubanga omutima guno gulimu kyetuyita endowooza. Katonda mwene naye alina kyetuyita omutima. Kikyengezako okutegeeza nti omutima guno gwe twogerako mwoyo ogw'omu mmeeme. Nga bw'olaba nti omwoyo wano wansi gulina kyetuyita 7 spirits of God, emyoyo omusanvu. Ogiraba wano wansi, si gye tuliko. Kakati tuli ku kyetuyita emmeeme eno. Emmeeme gy'olaba eyo erina ebiri munda. Ebimu ku biri munda gwe guyitibwa omutima. Biyingi nti emmeeme mwoyo, so n'olwekyo n'omutima mwoyo. Jjukira Katonda waffe si mubiri na musaayi wabula mwoyo. Sinzira ku Bayibuli bwetusomesa, Katonda mwoyo, kibagwanira abo kumusinza mazima ne mu mwoyo. Bikolwa by'abatume tusome luno lwokka tugende tukoze introduction.
n'abatukomyewo tugenda kutandika okusomesa. Kansubire nti okitegedde. Bikolwa by'abatume 13 22. Bikolwa by'abatume 13 22. Bwe yamuggyaawo oyo n'abayimiririza Dawudi okuba kabaka waabwe, bajjawo Sawulo. Bw'otandika eri waggulu ku lwa 21 naye njagadde 22. Bwe yamuggyaawo oyo n'abayimiriza Dawudi okuba kabaka waabwe, bwe yayogerako ng'amutegeeza nti ndabye Dawudi omwana wa Yese, omuntu ali ng'omutima gwange bwe gwagala, anaakolanga bye njagala byonna. Wangi alina oba omuntu alinga ng'omutima gwange. Anayogera bw'atyo Katonda. So kitegeeza Katonda naye alina kye tuyita omutima. Kama ibazibwe alina kye tuyita omutima. N'olwekyo bwe tumala okukitegeera nti Katonda si mubiri wabula mwoyo, n'olwekyo omutima gwe naye gulina kuba nga gwa mwoyo. Tuli ffenna oba onfuna mukwano gwange, being it nti Katonda mwoyo, n'olwekyo omutima gwayogerako si gwa mubiri, gulina kuba gwa mwoyo. N'olwekyo tugenda kulaba omutima ogwo mwoyo, si mutima gwa mubiri. Yokaana 4:24. Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mu mazima ne mu mwoyo. Wangi Katonda gwe mwoyo. Yokaana 4:24. Katonda gwe mwoyo, n'olwekyo kibagwanira abo okumusinza mu mazima ne mu mwoyo. N'olwekyo tugenda kutunuulira ekiyitibwa mutima ogw'omwoyo. Anawuliriza odiyo eno eyinza obutakola bulungi, kubanga ekifaananyi kino naawe walyetaaze n'okirabako n'ofuna ekintu ekituufu kye tusomesa. Naye Mukama akuwa omukisa bwe tunaakomawo okutandika okusomesa omutima, oba oli awo ojja kuba otegedde kye twogerako. Omutima kyeki? Omutima ogw'omwoyo Katonda mwene yennyini naye gwalina, agugeraageranya ku gwa Dawudi. Ate Dawudi nga mubiri, ate Katonda nga mwoyo. So kitegeeza Katonda ayogera ku ky'omwoyo, kye kimufaanana, si kya mubiri. Amiina, si kya mubiri. N'olwekyo nga tumaliriza, kubanga tugenda kukoma wano, tukoze introduction eno otegeere bwe tunaba tukomyewo Ezekieri 3:26 bwe tujja okutunula tuvaawo tweyongereyo. Mubiri tukaddemu eno nga tumaliriza. Mubiri gwolaba mu saako eya red ayina kyagabana ne mmeeme ono. Mmeeme ono ayina kyajja eno n'afuna. Bombi babiri waliwo ekibagatta. Emmeeme n'omubiri balina ekibagatta. Ekibagatta nkikugambye bwe bwongo bw'omuntu. Obwongo bw'omuntu, olw'ensonga nti obwongo bulina hard disk
bulina memory. Obwongo bw'omuntu bulina hard disk, bulina memory. Kakati ate nga nono meme alina ekiyitibwa omutima. Omutima guno gutuulako hard disk ey'omwoyo mukyo. Gulowooza, gufumiitiriza, guli emotional, gulina endowooza. So mu bumpimpi balina kye bagabana bombiriri balina kye bagabana, kubanga obwongo bw'omuntu bwe busindika information nti situla ekidomola kati kizitowa kizze wansi, weetaaga omuntu akusitulirako. Nywa chai, bw'onywa chai n'akwokya olulimi, bwongo agenda kuddusa message akugambe chai ayokya ku supiidi ekike kya waggulu. Agambe nti chai ayokya muzze wansi, kati wanda wesala akambe odduse mangu omukono olinye ku lyanda eryokya. Bwongo agenda kufuna message nti eryanda lyokya ku supiidi sekendi, katundu ka sekendi nga bwongo yategedde dda, era ekigere nga wakigyeko dda mu bwangu. N'olwekyo meme naye bw'atyo bw'ali. Meme atambula supiidi ya kizungirizi. Sekendi emu yagenze dde Masaka, yakomyewo wano. Meme bw'atyo bw'ali. Lwaki? Kubanga alinamu omutima ogulowooza, ogufumiitiriza, ogudduka, ogutuddeko endowooza. Gwe mutima emmeme kye yeetisse. Nzikiriza nkusibule, nkugambe nti tugenda kudda olunaku olw'enkya. Kansubire nti otegedde omutima gwe tugenda okwogerako olunaku olw'enkya nga tukomyewo. Njagala kujjukiza oli ku Just Gospel Media YouTube channel yaffe wamu ne ba Just Gospel Fellowship Center batutaddemu akasente nno okulabika nti tubeera ku mpewo. Twebaza Katonda. Mpozi n'ekirala kinandyagadde okujjukiza nti tuteekateeka obuweereza buno, omulimu guno okuguzimba, okusimba empagi ku Ugandan soil. N'olwekyo nja kusaba oyimirireko naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda baba akugabiridde, beera wa mukisa gye tuli naffe, ogabane ku mukisa ogwo gwakuwadde, tuzimbe obuweereza. Njagala kugamba obadde muwuliriza mulungi nnyo, ate muyizi mulungi nnyo, kuba nzikiriza nti oyiga. N'olwekyo lwaki sikusiibula, kusabidde Kitange omwesigwa abantu bano bayigirize, basomese, gula amagezi gaabwe okutegeera ebintu bino mu linnya erisinga amannya gonna ery'Omwoyo Omutukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weebale ggwe omusaasizi waffe. Amiina. Mweraba, mbatumiddeko nnyo, tusisinkane ku Just Gospel Fellowship Center. Ngenda kusindikira link wansi awo gweyandibadde agamba nti njagala nzije tubeeko ebigambo bye twogera, nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Olunaku olw'enkya tutandika okusomesa. Olwaleero mbadde nkwanjulira. Bye bye. Kakulekere Miriam ng'akugamba nti nsaasira. Miriam Jumba gamba nti nsaasira. Njagala nnyo kusanyuse mu byenkola byonna, njagala nnyo kusanyuse n'omutima gwange, njagala nnyo kusanyuse mu byendowooza byonna.
njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange, njagala mba omutukuvu buli we ŋŋenda wonna, njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange, njagala mbala ebibala mu buli kiseera kyonna, njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange. Naye omutima gulimu amalala mangi, nsaba omwoyo ajanjaba omutima gwange. Naye omutima gulimu omululu mungi, nsaba omwoyo afaanane Yesu. Nsasira, nsasira Mukama, nsasira, nsasira Mukama, nsasira owonye omutima guno, mponya, mponya Mukama, nkwatirwe ekisa, nkwatirwe ekisa Mukama, zijanjaba